Mumanyi obusiraamu okuva ku ssawa 4 okutuuka ku ssawa 5 ez'ekiro wano ku rediyo yo ey'ensonga 107 ekitinyise 9 Pearl FM ekkuli ly'omuntu wa bulijjo. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakadde balungi abatuliriza tubebaza okwekumira ku mukutu Pearl FM 107 akatonyeze 9 eddobozi ekkula ly'omuntu wa bulijjo era eddobozi lyo mwosobola okuyitira okusobola okutuusa obubaka bwo ate nga naawe olina okukkiriza owulirize obubaka obuveeno tusobole obusharinga. Njagala kwebaza gwawangadde naffe okuva mu budde obw'emisana ku makya mpaka ssaawa zonna ne tuba nga tutambulidde wamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radio wetuukira wano mu budde buno ebyekutuusizaako obubaka obuwerako omuli ebyobulamu ebyenzikiriza biki byonna eddiini yo okusobola okugitegeera n'okubanga tugenda mu maaso mu ngeri emu oba endala. Amanya liddoboozi ndi Sheikh Kakeeto Abubakari Khamisi Kitatta mutabani wa Haji Hamisi Bale Kabega Kitatta muzukulu wa Hassan Kitatta mu Kidda wali Masaka nga nze ndi emabega w'emizinda gya Pearl FM 107 akatonyeze 9. Njala kwebaza mwenna era saagala olwaliro ku lwawo situddewo ku lwange wabula ntuddewo ku lwawo muganda wange ataliiwo Sheikh Hussein Muwonge nga yatula mu programu eno. Programu ki? Programu manya obusiraamu nga mulimu akanyomera akayitibwa al-aqida. Aqida, subhanallah, mulimu akanyomera akayitibwa faraidhu gye tugendako olunaku n'olwaleero nga mukadde waffe ow'ekitiibwa Sheikh Umar Kasule gwe tubeera naye mu faraidhu. N'olwekyo saagala kubalwisa, saagala kubeera nga ate nze ngenda nnyo wala. Nzijukira nga twasigaza ebibuuzo bya bannaffe era nga byo ku byo insha Allah Sheikh onamala okubeera nga abatoya ku salaam ku bibuuzo ebyo ndowooza oba olyawo nga situna kufuna musomo gwa leero kwe tugenda okutandikira muleme kulowooza nti twabalyaza amaanya. Mukadde wange Sheikh nsanyusa okukulaba. Naam Sheikh, nange nsanyusa okuba nga ate nkusanga. Abawuliriza abafa abalungi bakulindiridde dda. Omanyi akadde kale bwe katuuka by'omu ebitabo kalaamu abalikodinga sebo ne ku radio balikodinga basigaze emisomo gino. N'olwekyo nsaba okkirize insha Allah tandikiraawo mukadde wange. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Lakini kuibaza Allah subhanahu wa ta'ala na nyinyi matenda amajivu yatuwadda kaseera nate okubanga tusinkana omulundi omulala ng'ekitusinkanyiza kubanga ate twejjukanya ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ag'ekitiibwa atusobola okubanga oba olyawo atugezeeko okuba nga tulongoosa obulamu bwaffe, tulongoosa enneeyisa yaffe, tulongoosa emirimu gyaffe na byonna oba olyawo ebiyinza okutufuula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abaddu abalongoofu abaligenda okuba nti bakkirizibwa emirimu gyabwe ku lunaku olw'enkomerero. Akkiriza muganda wange gwe wenna agenda maaso n'okutuwuliriza bakadde baffe mwenna ab'enjawulo awekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba ayongere okubanga batukuumira ate abongere n'okululunkana okumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitabo ne kalaamu ebintu byentandikirako ebiseera ebisinga kubanga Omuwarabu agamba naye naffe tujja kugamba nti makutiba karra wa ma hufidha farra. Gwe buli kyowandiise n'omanya nti weeno n'alupapula nabikutte n'enkuutiza wano era bw'onojja ojja kusanga wennyini bwe wakuutizza nga bwe wakuutizzaawo nga bwe wali naye onoogamba nti awo omutwe gwange ngwesiga buli lukya munnange ebiguteganya biyitirivu. Oyinza okwebaka nga olina bye wakutte bye tusomye munnange bagenda okubuuzabuuza ng'ogamba Sheikh njukira nga eyagambye bw'ati
oba bwati naye bonokeberawo wandise mudufu ojja kukasa nti abwati bwe yagambye kubanga era bwe nawandise mbeere fanako bwetyo kyemba nkubiriza nti yenna alina kakalamu mbeera nga munangu kasembeza kumpi ekitabo n'oyo ate atyebuzaabuza oba oli awo atanaba kujjukizibwa ayitaga mu akasimu naye bwotyo nga obeera omujjukiza abeere nga bwatu naye asembera kiriza sheikh oluvannyuma lwa ka introduction yaka katono nja kusaba nga tetunagenda mu maaso omusomo gwaffe manyi nti atuwuliriza yateekawo ka full stop ne mu mutwe gwe mwekali akagamba nti twakoma ku aya eyogera ku bafumbo aya ya 12 nga gye tukyannyonnyola muzimu ku aya ezitulaga emigabo n'abasika nannyini jo era awo twafunamu ebibuuzo mu kumaliriza ku mulundi ogwaggwa ebibuuzo bino byenjagala tutandike nabyo eri bannaffe abo biidhinillah ate tulabe nga tusobola okufuna akadde akeeyongerayo inshaallah munnaffe nyinza obutava mu order sheikh nyinza obutava mu order naye kasooli awulira ng'ekibuuzo kye kituukiddwako kituufu inshaallah twalina munnaffe baali ayitibwa Mustafa Mustafa obaye Mustafa Shimuli okuva mu kizinga eky'obusiraamu agamba nti abakyala bali basatu kangambe ye baalina gwe nawe oyinza okutwala abana oyinza okutwala ababiri naye yagamba basatu katugambe nti omukyala ng'asukka kw'omu bo yali aga nti bagabana omugabo gumu yagamba nti nze omusajja nfuna emigabo okuba ku mukyala wange abeera afudde yenna Allah yampa omugabo naye bwe kituuka okuba nti ate nze be banfunako omugabo kijja kiti kuba awo njagala mu correctinga mu yakitegeeramu bubi oba explanation yeetaavaayo naye nga yagamba nti bakyala bange bwe bajja ate okubanga bansikira nga bali kubamu kubafuna ebyobugagga byange baate Allah nga yabawa bingi ono naafuna koota n'oli naafuna koota n'oli naafuna koota n'oli naafuna koota ebyobugagga biba tebiweddeewo kati waliwo watannyonnyoka ennyo bwe twakkaatiriza ku mulundi guli nga tuddayo mu lulimi oluwarabu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an nti walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna okategedde bulungi yes kana najja ku bakyala n'agamba nti walahunna wali yakozeseza dhamiru y'abangi ate ne wanera yakozeseza dhamiru y'abangi nga tuddayo mu kunnyonnyola ebigambo omwami n'omukyala waliwo awasa waliwo gwe bawasa kituufu ekyo kimu ekyokubiri omusajja tasobola omukyala tasobola kufumbirwa musajja asukka kw'omu at the moment mukaseera ke kamu wagezako kitaanya ku lundi guli wabula asobola okufumbirwa abasajja abasukka kw'omu nga bateŋŋanye n'akoze eki neyasooka either oba afudde oba baawukanye n'ebibaawo nga bitumanyi mu bulamu n'obufumbo bwe butambula kati singa kisangibwa naye ate omukyala wano mu migabo gino Allah subhanahu wa ta'ala nti walahunna abakyala abo nabo balina emigabo gyabwe gye bafuna ku baami baabwe ng'abaami baabwe bafudde ontegedde bulungi naddala either nga baleseewo abaana oba nga tebalese baana kati omugabo omukyala gwafuna ogusookera ddala ye rubu nga tawaliiwo mwana naye omukyala oyo abeera omu tabeera na basajja 10 kasitaaba nga talina mwana afuna rubo omukyala afuna rubu kimu kyakuna ku maali ya bba nga bba tamuzaddeemu mwana kimu ekyokubiri nga bba talinaayo mwana mu mukyala mulala yenna wabula ke twassaako akakunizo nti w'omusajja yeegenderezebwa nnyo era yeetegerezebwa nnyo omwana ne bw'aba ayinayo gw'alina tutunuulya ffe nahiyati shar'iyya ku saidi ey'amateeka g'eddiini y'obuyisiraamu omwana gw'alina ali lawful yamufuna atya ekitali ku mukyala omwana gw'alina omusajja bbaawo yamufuna atya weewaawo gwe omukyala aliwo saawa si gwe omuzaala
naye ayinayo omwana oyo mu makubo ki nga bwe bawulira abasinga omunya abaana bange bakivubuka abo shekhe nzikiriza nnyambeko ali ebweru wa studio mbuuze nti singa omwana oyo anoonyerezebwako nga yafunibwa mu makubo matuufu kitegeeza nti agenda kukendeeza ku mukyala rubu ayina egenda kukendeera olw'omwana oli waawo si yamuzaala naye ng'omwana yafunibwa mu makubo matuufu shekhe tuddeko emabega singa omwana ono aba yafunibwa mu makubo makyamu naye nga omwami ye mwana gw'alina yekka ono omukyala omulala gw'alina tannazaala era talina mwana naye Mungu n'ajjulula omwana oli gwe yaleka ng'agenda kukendeeza mugabo gwa mukyala wadde akatono naye ng'alina kyafuna ku maali ya kitaawe awo twagala kujjawo takifuna ala nahiyati shar'iyya mu shariya talina mugabo omwana oyo amakulu kankijeyo buteyo nti omwana ow'obwenzi talina mugabo mu maali ya mukadde we wa biological wakategedde bulungi naye tujja kwongera tukattaanye kubanga Islamic Inheritance Consultancy Limited tukwasaganya wakati wa mateeka agensi n'agaakhira tutambulira ku saidi emu nga tetukosezza ng'ate tetukoseddwa hakadha al-amr. Atuwuliriza tuli mu programu manya obusiraamu nga tuli mu mateeka gennyini tuli mu faraidhu tutambula ne mukadde waffe Sheikh Umaru Kasule gwe tutambula naye mu nsonga eyo tuli mu bibuuzo ebyabatuwuliriza ebyafikkira ku mulundi ogwayita Sheikh tugende mu maaso so kati ku nsonga eyo tukugamba nti muganda waffe mukyala wo bw'aba omugabo gwafuna mu maaliyo emira robo nga nga toyinayo mwana bw'obeera olinayo omwana nga wabwenzi takendeeza mugabo gwasala ku maali y'omukyala gy'alina okufuna mu by'obugagga byo naye bw'abeera nga omwana wa mateeka matuufu ddala mukyala wamu oba mukuwa oyo omwana kigambyo ajja kubanga asala ku mugabo ogw'omukyala gwe yali badde afuna agende mugabo ogwo bayita thumuno walahunna thumuno mimma taraktum in kana lakum walad mbanga mulina abaana olwo mukyala we agenda kendera mu kimu kya munaana kimu kya munaana kitegeeza okwata kimu kyakuna n'okigabizaamu emirundi ebiri yekoota n'ogitemamu emirundi ebiri egyenkanankana olwo omukyala n'afunako emu esigadde neddayo okugabanyizibwa abasika abalala. Allahu akbar. Kakati nga tugenze maaso abakyala b'obeera n'abasukka kw'omu tuzeeyo ku dhamir baddeko pronoun Allah gyakozesa pronoun eyo ekola ku females nga bali plural nga bangi basukka mu babiri basatu bana basatu kubanga mu lugha ababiri waseeka Idris Luswabi agamba nedda tebeera jamu emira salata tutandikira mu basata ila ma fawqa mashallah lwakuba ate fene waffe otujja mu nahiyatul fiqhiyya tugamba nti ababiri bangi kuba basuse njawulo eriwo kakati ne tugamba nti abakyala babeera nga basukka kw'omu omugabo gwabwe gusigala gwe gumu teri nti ono agenda kufuna kimu kyakuna ate oli afune kimu kyakuna era n'oli afune kimu kyakuna olw'ensonga nti abakyala gwe omusajja oba wasa omulundi gutya gumu era bonna bakubalibwa nti bakyala bo. Sheikh awuliriza ono era akkiriza mu muyambeko nze nkulaba mu maaso era nze ntuddirayo wano kyogamba nti babeera abakyala babiri ne babeera abakyala oba bali basatu oba bana kimu kyakuna omulundi gumu kyekigabanyizibwa mu bakyala abana kigabanyizibwa mu bakyala abo kubanga omu yandibadde agamba nti batugaba kimu kyakuna nina kimu kyakuna kyange kino kibadde kya Aisha njagala ekimu kyakuna kya Hafsa olw'emaali ebeegenze kukubaawo nga basika bala tebakoze nga tebafunye ate nno bayizo kinyomo olyenza okiraba ekimu ekyokuna ng'ekitono naye kisinziira ku muntu
bugagga bwalina bw'okwata ekimu kyokuna kimu kyakuna ky'emmaali ya Hamu example olowooza biba nnyinza okuba sijja kuddayo nakukola oba kati katugereze eddala ne ku kino kimu kyakuna ky'emmaali ya Haji BMK Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu kati bwe baleeta kimu kyakuna ky'emmaali eyo oyinza yadde okukkuluma mu akati ekyo baadi yenfunye tebimmala subhanallah ogere dunia oyagala gitwala kati kisinziira owona gwe mugenda okusikira obugagga bwalina bwenkana ki yebukoma okuba obunene ne omugabo gwammwe okuba omunene yebukoma okuba obutono n'emigabo gya mukola ki okukendeera kwana wali yakubawo naga walau qalla walau hakada wa in kathrat sinsonga bingi bitya sinsonga bitono bitya Allah n'ekirala era okuzzayo ku point eyo nti Allah singa yagamba kuwa buli mukyala yali badde era akibayana nga bwe yakikola ku bazadde yagamba ati agamba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bazadde wali abawaihi likulli every likulli wahidin minhuma obuli omu kwabo bombiriri abazadde oba maama oba taata yabaawula n'agamba nti maama oba taata buli omu mumuwa omugabo gw'ogw'essimba gwa kimu kya mukaaga na wano yali badde akitunnyonnyola ku bakyala buli mukyala ayina kimu kyakuna naye yagamba nti lahunna robo bonna bezingira mu mugabo ogwo bagugabana kyenkanyi bwe babeera babiri bagugabana kyenkanyi bwe babeera basatu era kyekimu bwe babeera bana the same way bw'abeera omu yahuzuha kullu kyonna kiba kiki kimu kyakuna oba ensonga lwaki abakyala abamu balwana obutabazzaako inshallah kasita Allah wali akyatuwadde obulamu inshallah tujja kusigala nga tukyagenda mu maaso okumanya nti kyekibalwanya oba nedda naye nga abamu ate olusi si bya bugagga kubanga olaba yalwana nga ne gwalwanira si mugagga naye naga nti mashallah nze omuntu gwenjagala Mungu yabawusaamu ekisinga oba oli akukyaffe kale tusaba Allah buli gwawadde amutebenkeze ya rabbi nam oyo tumumaliriza tugenze kuwokubiri nam munnaffe Ali Essese aga nti omukyala okuzaalira mu maka ga bba omwana yaga nti omwana ow'obwenzi makulu omwana n'amuzaalira mu maka ga bba ng'omusajja takimanyi yes ekibuuzo kino kiri tekiniko ebbiri okusookera ddala obusiraamu bwayagala okutukuuma nga tuli wamu kyekisookera ddala obusiraamu bwayagala okukuuma ebitiibwa byaffe obusiraamu bwayagala okukuuma ensaa zaffe n'obutatwanika ekitaliwo olunaku olwaleero mu bantu abamu ate abeeyita nti tuli basiraamu ensonga eno ovunaanibwa muganda waffe Ali Essese yabuuza ekibuuzo kino okusooka sigambye nti yekka naye ngamba tukikira amu ovunaanibwa okusooka okumanya ekyo wakitegeera otya okategeere bulungi question posed wakitegeera otya kubanga ghilvata dhamb zina obunene bw'ezzambi ly'obwenzi Allahu akbar omuntu okulitemerera omuntu kinene kuba shekhe edhambi obunene bwalyo kubanga omutango gwalyo kufa teriba ttono wallahi liba ddene teriba ttono liba ddene kakati okanyugirira mukyalawo ekyo olina okuleeta obujulizi kubanga kyoba oleese oba tokimanyi omulyango oguddewo guba munene Allahu akbar ekisookera ddala abajulizi abana bwe bakubula tugenda mu kye tuyita li'ani alhilf bainakuma mugenda kwelayiriragana wakati wammwe ne mukyalawo Allah mukyalawo agamba sikikolanga gw'ogamba nti wakikola walfaslu baina al-ithnaini n'okwawula wakati wammwe embiriri ila al-abadi Allahu akbar nga temugenda kubaako na mukwesese ogenda kubaddeŋŋanya oba buli omu ajja kuba ku lwange n'oli ali ku lwange buli omu afana bibonerezo bye anaaba omutuufu fabiha wa neema anaaba omukyamu
ngagenda n'endamula ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bwana bamulamulidde. Sheikh nkusaba nzikirize buno buveewoko ate tugende mu maaso inshallah. Taguno okubakulisaayo mu bulango bw'abakama baffe tubeebaza okutambula naffe era wotadde akalimi tokajjaawo tuula tebenkera weetegereze wuliriza ate goberera ng'oteeka mu nkola. Sebo mukadde wange Sheikh we tugendedde mu kuwummulamu obadde okyayina ky'otulaga ng'otulaga nti omuntu mu mbeera yonna oba mwana oba bakyala babiri oba basatu oba bana oba mwana wa halali oba wa haramu buli omu Allah ina bwe yamuteekerateekera tujja kutambula n'enteekateeka Allah nga bwe yagiteekateeka era sebo tuli beeteefuteefu. Alhamdulillah. Tubadde ku muganda waffe Ali Sese. Ebigambo bibiri bitulina ku saidi y'eddiini ku zambi ery'obwenzi. Imma kangambe bibiri bisatu. Ekisokera ddala al-iqrar. Omuntu okwekakasaako ezambi. Wa hadha la nahtaju ila ash-shahada. Tetwetaaga bujulizi bulala. Kati omuntu avaayo ne yeekakasa kubanga imraatul ghamidiyya yamanyikiddwa omukyala yavaayo najja akabra nafsaha inda nabi sallallahu alaihi wasallam yagende wa nabi sallallahu alaihi wasallam yekakasaako ekyo wa hatta ma'iz naye n'agenda abo babiri tubinako ebyokulabirako nabbi teyanoonya bujulizi buki bulala fawqa dhalika naye idha jaa qadh waliwo kisobola okujjanga kuwaayiriza hadha idha udima shuhud singa tusangawo bajulizi ku nsonga ala qadhf yes ogenze mu mboko kinana Qur'ani ogenze mu mboko kinana 80 jalda Allah awulidde mu surati an-nur nene tujjane kibayite twandise wujudu ashuhada nga wadde wabajulizi ate abatasinkanye kwekubaana nga bonna balabidde ddala iyana al-mil'a fil kubi yasanze jiko mu kikopo ate nga tebeekobanye tebayogerezaganyiddwako nga tekibogedde kikwatagana ono kyagamba nti yasanze alifu ngeri mu bba Allahu akbar ekizibu kikikulaga nti kino kizibu wagamba Sheikh akantu ako situjja kuyitawo buyise ekigambo ekyo kitegeeza nti obukakafu bwina okubanga bumala kubanga omuntu ono kyagenda obujulizi obwo nawe bumala okukuŋŋaana wallahi kufa bwabanga abadde mufumbo kasitachikakata abatajina kyakwewoleza takyalina kyakwewoleza kiddako kyekyo kutuukiriza haddi alayhi Allahu akbar wala siyama idha wasala inda al-imam kasitetuuka sitanga omusango qadhiya yatuuse wa imam Allahu akbar kiba kigenzi wala oba tukyalina gyokizza wala Sheikh awo wennyini nga tonnavaawo butya kuona jjana abanja omwana naga nti mu makaago haaji oba mu makaago ninamu omwana wange era mwetaaga eyo twagamba kyeyereetera takimanyi hadha iqraru ala nafsihi an tariqati ghayri mubashir la ilaha illa aba yekakasizzaako indirect nti yakola obwenzi ku mukamunne era n'afunayo n'ekyapa kyazze okubanja obujulizi kyapa kiri kyabanja ashhadu an la ilaha illallah nagambye nti mu Uganda bingi oli alina n'okusirikira naga nti ntidde omubanja naye mwannyinaze bwenfanga ogendanga n'obanjayo omwana waffe gyali awo waliwo abaana baffe babiri awo namba 3 omwana ne namba 6 abaana abo baffe ekyo no kyaliwo ku mulembe gwa nabbi la hawla wala quwwata illa billah kana nabbi teyakwata mwana kumuwa oligwe yayaga nti mwana we teyamukwata mukola kumuwayo maadhalika omwana yali afalana nnyo erije bamubanja la hawla wala quwwata illa billah sallallahu alayhi wasallam yekikola atya Sheikh hada qada'uhu yali namulayi sallallahu alayhi wasallam teyamukwata muwaayo ekyo ndakiza ku nannyini buliri kyetwagambye kakati twagambye omusajja gwalina amaka buli mwana azaaliddwa mu nnyumba yo duna iktishafu tugenze kunoonyereza nga tebikyate biki mwana wo buli azaalyo mu kasoli ako si nsonga si mu kisenge naye kasoli ate akasoli akabisa ebisenge byonna omukyala ye kennyini avaayo n'akyogera
hadha iqrar ala nafsiha yekakasizzaako wewonyeze ekyo mukanyugirira kakati yekakasaako naga n'omwana ono sinawo shekhe waliwo abakyala bangi abanyigamu ne babbaabwe nanyigamu katono okwawukana namugamba n'abaana benyenyini bongamba sinababo nti yekanyugiridde obwenzi kikikyo kati bw'aba abadde asaagamu anti la mazaha fi ahkami sharia temuli kusaaga tusaagira mu mateeka ga Allah subhanahu shekhe bano nga bangi anti butamanya kubanga bakyala bangi ne mukyagalamu katono oba ne mugiramu katono nayagala mbwakikola kunyiza nnyo ate abasajja aboogera ekigambo ekyo n'agamba nti n'abaana abo si bange omusajja agenze oyo aba waliwo kye bayita waladul mulaana aba agenze oyo mwana aba afuse min mulaana naye ala ahkami sharia wa ala nadarati ulama bagamba nti in raja'a bwakomawo nagamba nti bili byande byawo khalas yarji ila shar omwana akomawo maliki yawmiddin alhamdulillah so mwana foyo bwetu tumuzinzeeko alhamdulillah nti omwana uwo paka nga mukyala we kennyini yavudde ne yekakasaako nagamba nti nedda si bwekyo kiri bwekiti yekakasizzaako haddi y'obwenzi n'omwana okuba nti si buwo shekhe ng'ova ku muganda waffe oyo tugende ku mulala olwakadde akatutambuza kannagennage waliwo omwana Adamu nga bw'ogambye nti kati omukyala akyekakasizzaako kakati waliwo omukyala okubanga alina omwana naye ng'omwana oyo omukyala tamanyi kitaawe kakati mu butamanya kitaawe ne balaga ne bakiwa nti omwana oyo wa mukyala mukyala oyo mu shar'iyya agenda kulamulwa atya ku mwana oyo nga tayina kitaawe mutuufu gw'amanyi naye omwana waali era nga n'omwana ne bwamubuuza mama taata wange yaani tamulina era tamulaga era omwana taba na kitaawe aba wa mukyala kyova olabanga Allah yamuwa mukyala omukyala naye kikakasa hadha dalilun ala kathrati fuhshiha Allah omukyala kukituuka ku haddi eyo kitegeeza nti ate omukyala ono muyitirivu nnyo mu bwononefu kitegeeza olaba atuuse n'okuba nti extent beyeeka abakanabo tabamanyi nga mu wiiki emu oba mu mwezi ogwo yafuniramu obuto yalina abasajja banna tamanyiiko mutuufu wa lubuto luno kati yeekakasaako kiba okoze zonna bulungi nga bwe zinaabeera tebijja kugenda bwe bityo ttayo manyi bwe tugamba nti omwana wa mukyala biki tebikoma kuno illa idha taabat Allah yenenyeza insha Allah Allah wa insha adhabaha Allahu akbar wallahu ta'ala alam abatuuliza abalungi tuli mu programu manya obusiraamu okibayita kumanya busiraamu si kumanya swala si kumanya kufuna wudhu kyokka muganda wange ampuliriza mwannyinaze si kumanya nti kugamba nti otikkira enkofiira webikira jalabibi nti ndi musiraamu manya amateeka g'obusiraamu agafuga obusiraamu bwo mwowangaalira ate ogatambulireko shekhe tugere mu maaso mukadde wange ekibuuzo ekyokusatu munnaffe ayitibwa Aisha Yusuf mwannyinaze ku makindi eyo yabuuza ekibuuzo n'agamba nti kikkirizibwa okwadoptinga omwana era n'omuwa omugabo ku by'obugagga byo ekigambo ekyo adoption oba adaptation bwe tuba tukibunuddeko akatono kwe kugamba nti omuntu agenze n'afuna omwana atali wuwe n'amuyisa mu mpisa ey'omwana owuwe ddala pretensi ng'alingaga nti ono omwana kale wange ni nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba ayitibwa Zaid bin Thabit bin Haritha taata wa Usama bin Zaid yakulira wa nabbi sallallahu alaihi wasallam era buli omu yali akimanyi nti oyo mutabani wa nabbi era sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud mu'ayyim yagamba nti aya gyetuddako yennyini ina relation n'ekyo kitwogerako yagamba nti twali mbutuufu tumanyi nti kunna nusammi Zaid ibn Harith Zaid ibn Muhammad hatta nazalat qawluhu ta'ala twali tuyita Zaid ibn Haritha nga tumuyita Zaid mutabani wa nabbi ng'era buli omu akimanyie paka aya bwe zakka ez'enjawulo
waliwo eri mu surat al-ahzab era ne singa obungi actually ziri mu surat al-ahzab zijje zinyola ku nsonga eyo kati yatubuuza nti okugenda okukula waliwo tulina babies home naye abaana abolozo bakula balagawa era bakulirawa bangi baba adoptinga nga abaana ne babatwala yolisanga abaana babajilonda ku makubo bakola kina yate bagiragiramu nabana Allah batawadde olusi batawiridde ddala baana nebagendayo oboli Allah yagerera mu mwara we nafuna embeere eyo tulabye ne bamuzaalamu omwana amwana namukuliza bwatyo n'omwana nakulanga abaana ba family naye takimanyi nti si yennyina si ekitaawe kati byonna mwebiri tugamba nti adaptation ekkirizibwa okusookera ddala ishart adaptation okuddamu mwannyinaze Aisha Yusufu Emakindye ekkirizibwa naye erina obukwakkulizo obuteekeddwa okutuukirizibwa obukwakkulizo obwo nkwasaba okwate aya okwate Qur'ani obikule suratul ahzab genda ku aya ya 4 Allah subhanahu wa ta'ala tugamba billahi minash shaitani rajim ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يتيكا وما جعل أزواجكم اللاتي وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم إذن يتيكا وما جعل أدعياءكم أبناءكم إذن يتيكا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ero lyetteeka erikwata ku nsonga ya mwannyinaze ekibuzo kye yabuuzizza Allah subhanahu wa ta'ala atandika atugamba nti ma ja'ala Allahu li ahadi min al-bashari min qalbayn fi sadrihi teri muntu muffe mukyala musajja mwana muto omuntu mukulu Allah subhanahu wa ta'ala nga yamuwa emitima ebiri nti yakuwa nakutonda nakubumba oyina emitima egisukka ogumu mu kifuba kyo wama ja'ala kyava agamba wama ja'ala zawjatikum allati tudahiruna minhunna ummahatukum era n'abakyala abo kino kidda ku basajja abasajja abakeera enkya ne muyita bakyala bammwe bamaama bammwe Allah subhanahu wa ta'ala tabafuulirangako bamaama bammwe ti bamaama bammwe ababakola ki ababazaala ontegedde bulungi ka hurumati ummahatikum nga bannyammwe ababayonsa bwe kiri haramu ku ponti temutekeddwa nyo kutokirizwa muwa kiri haramu yutandika otya ntegedde bulungi kiri haramu kakati abantu bakikozesanga kubanga ekiyitibwa dhihar bwetudda mu nahiyatul fiqhiyya kiyitibwa dhihar omuntu okkeera enkya n'agamba mukyala we kyonfaananira maama wange ne bwenkulaba bwenti mutufunda biradala maama yennyini yatambula anti kamithlu ummi kafahari ummi obeera automatically mukyala we afuuse haram gy'oli era tokkirizibwa kuddayo kwegatta naye ekyo kyaliwo ko era ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ne musoti mujadila eyo kissa weeri emanyikiddwa ku nsonga efaanako bwetyo naye kye twagala otuukako kyeki nti ekyo baakikozesanga kaana hadha talaqun fil jahiliya ekyo kyakozesebwanga naye nga kalombolombo bakantu kasonga abantu ke baakozesanga omuntu okwewala mukyala we oba okwawukana ne mukyala we kaganga bwayogera ekyo amanyi teri byakuddingana ila al-abadi kakati sheekha wonye atonavaawo waliwo abakyala oba abaami abayita bakyala baabwe namuyita mami ate omukyala n'ayita nakalibaawe daddi ekyo kikwatagana na kiri bifaanagana oba kino kyawukanamu kati awo wennyinnyini awo tuwuliriza ono ayinza okubanga omutima gwe gubadde gujagaladde ebbanga lyamaze ng'ayita mukyala we mami
era bigenda bibiri bifanaganako n'omwami okubanga kiri haramu okubanga owasa oyo gwe wayonka ku bbeere lye kakati ate nekijja kyagala okufaanaganamu n'omwami awasiza mukyala we naye ng'ebbanga lyonna bibabira mu ssanyu lyabwe ate atwala omumwage ku nnywanto y'ebbeere lya mukyala we bifaanagana neliri yayonka kuba abantu bano bawuliriza ensonga ezo bafunamu okujagalala emitima nti yarabbi maze ebbanga bataase inshallah ekyomuntu ogamba nti ofaana ne maama wange ekijjira ddala ne mu ntensiyoni y'omuntu ne mutima kibaamu obwongo bwonna buba buli ku ekyo kibaamu kubanga tolina bufaananya mukyala wo nnyo tekisoboka tebalina bwe bafaanagana tebalina we bakwataganira tebalina wadde n'akatono naye kino ekyamami ddaddi bino usual talkings byadde bya bulijjo sweet simanya njogera za mukwano ekyo tikiyingiramu naye kiri kijja mu kasdan ng'omuntu akigenderedde ate ng'akikakasa kati ekyo kitegeeza tuba tukirambuludde amakulu nti nakiri era kwe kigendedde nti ekyo nakyo kibeera mulaabatu ziwajiya wa mulaabatu nikahi ebyo tebina mutawaana tebandi solomansa gwe naayita mukyala wo mami daddi mwe muli balungi ntambule era naawe ayina engeri gy'otuuseemu embeera Allah n'agikuleetera nga muli mu mbeera zammwe mumwe ne gukisewo basooba ne gugerako ku nnywanto naawe tolina buzibu mashaallah katugeze ku nsonga ya mwannyinaze mu aya naga nti wama jaala adiyaakum abnaakum Allah subhanahu wa ta'ala tabafuuliranga abo bemwezzaako bemuyita abaana bammwe nti ono mwana wange mutabani wange ddala oyo nze mwana muzaala naye nga si wuwo Allah tabafuuliranga nti baana bammwe ate babeerako baana bammwe alwaladu yakunu min assulbi naye ono waladu almajazi abeerawo bitugenda nti omuntu mukulu ali mu kisali ya taata wange mukadde wange taata obadde ogamba otya hadha majaziya mu mbeera yagamba nti oba ofaananyiriza naye kiri ekijja haqiqatan olina kuuza nti sheko ino mwana wange ddala muzaala nti muganda w'abano naye ng'abikugamba gwagenda okutwala pikichi eno kyebakugamba ogenda kutwala nti ono omwana mutabani wooli naye ng'ate fil haqiqa infahasta wa dakhalta fi shay n'oyingirira ddala munda ojja kusanga nga shatani bainahuma shekhe oleesa ensonga nze kkiriza nti ebibuuzo bino ne biba bitumalidde olwaleero naye ng'abantu babifunyeemu ne babitegeera shekhe nyinza okuba nga nawasa omukyala ne musanga n'abaana bazadde nga sinze mba muzaddemu naye omukyala ye ne mwegomba ne muwasa era ne musanga n'abaana abo okuviira ddala mu buto ne babanga nze kitaabwe oli yenyaabwe ntutambula paka Allah lwabakuzza nabo lwe bafumbira oba ne bawasa abaana abo nga buli we babasanga mu kumubuuza oli mutabani wani nti mutabani wa Sheikh Kakeeto era nitubeeranga mu byonna abaana abo bwembanga Allah atusiza okunzijula birimu ebibuuzo bibiri ekisookera ddala abaana abo okukakasa nti ndi kitaabwe kirimu obwa haramu ekyokubiri abaana abo bemba nfudde bafuna ku faraizu ku maali yange nga nfudde ebintu bibiri ekisooka abaana abo kuyita taata si nsobi kubanga owasa maama waabwe ekyo kirala ontegedde bulungi tebalina musango era tumala netukimanya oluvannyuma taata waffe tumuyita taata kubanga era yewasaani maama waffe aye batuuka n'okukyusizaamu erinnya ekyo kisookera ddala ekyokubiri okufuna ku mugabo gwo gwe taata tebalinayo mugabo wadde n'akatono okujjawo nga nina kyembadde nga ndi mulamu okuddako ng'olina ky'oba wadde oba ky'oba saddaaki kyemba saddaaki tekirina mutawaana naye wano mmaze okuvaawo mu faraidu tebalinayo mugabo wadde n'akatono ku mugabo gwe naye ate ku maama waabwe bagulina ne ku baganda baabwe gwe ku baana bozadde mu nnyina mu nnyaabwe bali baganda baabwe babeera ba ikhwatul ummi mukategere bulungi babeera baganda baffe ku lwamaama abo balinayo omugabo ku baganda baabwe
singa omwana gw'ozadde bwe ng'ofudde ebibyo n'ogenda naye mu baana b'ozadde ne wabaawo afa nga alina kasente bano banne ate Allah yabawa omugabo mu maali y'abaganda baabwe balinamu nga bwe tujja okulaba singa omwana oyo atuuka okugamba nti ono ye taata siinaayo mulala kati kaŋŋambe nti nze kakeeto mu mbeera zaffe ez'edduniya ndi wa mutima omwana oli nga yamuzaala wanseenene ku ssaawa eno n'akyusa n'erinnya n'agamba nti nze okumanya ono taata wange n'amanya gange nze Seremba ndi wa mutima era hatha tabanni atabanni yes subhanallah atabanni bwabanga kiwe kiva ku saidi y'omusajja ayakunu tabanni wezizzaako mwana atali wuwo ekyo kimu naye bwe kibeera ku saidi ate y'omwana okwezza eri tujja kiyita bakiyita muzungu tujja disguise okwebuzaabuza وهذا يكون يدخل فيه الظلم والظلم أن تجعل شيئا في غير محله أو في غير مكانه وكسي kintu wekitayina kubeera wekitayina kubeera barakallahu fik shekhe ekibuuzo ekyo nkibuuziza naye nga mpulidde bangi era gye bali eyo ku ssaawa eno ayinza okugamba nti gundi nga tumanyi nti ajo yosiyawulira naye tuwuli ate weetuuma amannya g'abante mannya ga famire eyo kati kigambo ekyo kibeeramu ebeera khata n'omulembegere gigulumu ennyo obwonoonero abamu babeera babala bya bugagga bwenafanja kubeera famire eyo nakola bivaayo olusi luvannyuma nga bamaze nakutuuka mu bifo binene bya waggulu balini bijjanga penalty kubaswaza bikina ebisigadde naye tusambule mu layini zaffe kati bano sigala ng'oyita taata sigala ng'oyita maama naye nga situshuganye olina layini mwova era ne mwogwa barakallahu fika so nga tumalayo kibuuzo kya mwannyinaze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaana abo bemwezzaako nga mubayita abaana bammwe tababawangako si baana bammwe fi shar'i mu mateeka otegedde bal idhar agamba nti bal inna dhihara wattabanni la haqiqata laha fi almadha fi at-tahrimi al-abadi dhihar kwe kugamba mukyala wo nti muyisenga maamawo n'omwana ono gossaako bwewezzaako nti mwana wo laga nti tekiriimu bwe twandise la hakikata laha fi taharimi al-abadi nti kiziyizibwa fi taharimi al-abadi kugamba kyawala nnyo twandikambye nti kiziyizibwa for example bwe tudda kusaidi y'omusajja oga nti ono omwana we ekintu ekyo kigaanibwa mu bintu eby'enjawulo naam butugamba nti omusajja agambye mukyala we nti maama we kirinako era taharimu okikola ki wekikoma kisobola okuvaawo n'emitanga egy'enjawulo otegedde bulungi nemukitukuza nemutukuza nekivaawo nemutereeza ennimi zammwe fala yakunu zawjatu alzahiratu minha kal ummi fi lhuruma kubanga mukyala wo oli aba tafuukidde ddala nnyoko nga nnyoko bw'anaakuzizibwa innaha muharramatun ila al-abadi maama wo takkirizibwa mwannyoko takkirizibwa tewaliwo olunaku lugenda ku kyanca ng'obusiramu bukutadde nti gwoba owasa tekiriyo naye ate ono mukyala wo gw'oyisenga nnyoko kisobola okujja emitango negitukuza obufumbo olulimi olwawabye ontegedde neruterera yes insha Allah subhanahu naga Allah subhanahu dhalikum qawlukum bi afwahikum ebigambo byammwe sama wa mwaja mwe wallahu yaqulu al-haqqa Allah yayogera kimazima wa huwa yahdi as-sabil eyabalungamya eri kube golokofu kakati buno bwe bunyomero mwannyinaze bwalina okukwata omwana oyo bubongo omwadoptinze omulonze ku kkubo oba ogenze mu babies home oba omusanze wa n'oyagala omuyambe ekisookera ddala waga nti id'uhum li abaihim ekisookera muyita amannya g'abakitaawe kabonera akasookera akalomboloba akasookera ddala omwana oyo gw'oyambye kyekikyo badde ogamba nti oli yetuma amannya ga famire eno mwazze gyakulidde naye ng'ate alina famire gyavaamu id'uhum li abaihim mubayite mannya g'abakitaabwe anti ayinza okuba kitaabwe nga tamumanyi kati ng'omwana era Allah yakirambulula olegedde huwa aqsatu inda Allahi kubanga kikisinga okuba eky'amazima
eri maso eri kyobwenkanya mu maaso ga Allah butabuzaabuza ndio okay na family z'abantu line mwe bava naga fa illam wadoja fa illam ta'lamu aba'ahum bwe babanga bakadde baabwe temubamanyi bakadde bantu bakola ki tebamanyikiddwa fa ikhwanukum fi ddini wa mawalikum balera baganda bammwe mu ddiini otegede bulungi wa mawalikum era abanunuzibwa bammwe bemba mununudde okujja mu nnyanga okubazza kulayini entuufu Allah hadha huwa muyite erinnyanga lya Kisiraamu ne bumuyita amanya abiri ga Zaid Muhammad ne bumuyitaako naye nga tomutadde mu manya ga iridhenu exactly iridhu kubanga ogenda kubuzaabuza Allah mazima hadha huwa irshadatillah bwe kulungamya kwa Allah subhanahu wa ta'ala atukkiriza okuba adoptinga naye bwe tuba adoptinze tubalekera amanya gaabwe baga balina oba kuba olaba abantu oli na kyayika n'agenda akyuse empapula omwana amuwa amanya biki n'agenda mubaloya n'akosa ebyo nokola byabwerere Allah yatuwadda procedure erina okugobererwa n'olwekyo n'agamba bayita amanya gaabwe bwe mba temugamanyi mubayite baganda bammwe mu ddiini mubawa amanya ag'eddiini ge mba mubayita Allah shekhe naam nga bwe tuli mu faraidhu ate nga twasazeewo kubanga ndabira ddadda nti kyowadde otuleetedde ekipya ekyo kyo nkusaba okitereke tukitandikireko kubanga era eddakiika zetusigazza naye nzikiriza tunyikize kino kyetuliko kati shekhe omukyala afunye omwana oyo gwe twogerako kati ku ssaawa eno atali wa lulyo luno amwadoptinze kati omwana oyo omukyala ono oba omwami ono omwana bw'afa ng'ayina omwami n'afa n'alekawo omwana oyo afuna ki mu maali y'ono singa aba kitulambulire mu kuba nti oli ayafuna okwadoptinga omwana ono tayinaayo mwana mulala yenna ono ye mwana gw'alina era gw'alesse mu bulamu bwe naye ng'alinawo bazadde be oba abantu b'olulyo lwe naye kati omwana ate si wa lulyo luno naye ye kitaawe yennyina omwana oyo alamulwa ate era mu nfuna ya faraidhu ena bakikola batya kusaidi yello olwo kibayita dependency naam abantu boyinza okuba nga ogasa oba bakufunamu abakuganyulwako abakwesigamideko ab'enjawulo okusokera ddala tujja muteeka mu badependency omwana yes si musika talina wagenda kufuukira musika nga si wa lulyo olwo tewali wadde mu kwesesebwa ayinza kuyita abasika abo olwedde bamanyikiddwa otugambye abafamire we bali kankubulye to the extent ti omuntu asobola okuba nga talinayo wa luganda yenna naye nga alinayo kojjaawe hadithi weeryemuleeta walkhaalu walithu liman waritha lahu kojja avaayo kibanga ne kojja asobola okuvaayo eri ono omwana asooka nadde ebbali ate era the same way bwe kibeera nga tebuli wadde n'omu ng'oli bwokka bwannamunigina naye ng'ebibugagga weebiri baitul maali lmuslimina inda baadi lulama yaquluuna baitu maali lmuslimin warithun liman la waritha lahu era lazima ng'ono nga tabi kubanga ninako omwami omu yajjako wange ofisi yange bwayisa nangamba shekhe nti simanyi na kitange yafiira mu lutalo simanyi bajjajjange baali bazaala kitange naye yuqaal nti twava Rwanda kitange najja n'abaako we yali akola awo yava n'afuna maama ne banzaala omwana omu maama yafa taata yafa saamanya lulyo lwa maama simanyi lwa taata ndiwo ku lwange ate kati sirina mwana simanyiyo kati omuntu bw'atyo bw'agenda n'afuna omwana ono atandika ekika ekikye talina lulyo lwa nnyina talina lulyo lwa kitaawe omwana gwadoptinze ono kati bali mu nsi bameka babiri omwana oyo talina waafunira mu maali y'ono ye nga musika afunamu ku sadaka ani amusaddaakira Allah subhanahu wa ta'ala
subhana malikul quddus naye ebigambo bino tubisekera musigama ntukuseka ntukutunyumirwa wabula tulaba buyinza bwa Allah wala tewali chetuzanyira la hawla wala quwwata illa billah bujulizi hadha huwa la ilaha illa Allah sallallahu alayhi wasallam wal amir wali liman la waliya lahu هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يمي لانغو وابتاينا بانtu babwe man huwa nabi al-islam buterefu kitegeza nti obusiramu bwe busigalanga bukufuga gwataina bantu bo Sheikh tusigaliza idakika bili zokka tuve ku mpewo wanoge tutaze mu kibuuzo abantu aba babuuza ebibuuzo byabwe baweddeyo wasigaddeyo basigaddeyo babiri sebo naye ndoza tumalirize mbadde nsaba tubamalirize tusoke tumalirize ko mutulabe katutuusa kubanga wawanvuko kakati labawo omwangungu tumuteekeyo labawo omwangungu munaffe atwale sekendi singa ayitibwa bumaali waswa erungujja sebo aganti omukyala nafuna yafuna omukyala si musiraamu naga nti omukyala ono bamugaa nti bwomuwa erinnya kuba yamuzaalamu abaana bwe bazaalagana abaana tayagala kumuta yabuuza akola ate kuba bamugamba omukyala ono bwogenda ne bamuwa erinnya essiraamu aba ayingidde mu buki kati abantu abadirecting abantu mubalamula embeera enfuulu kuba omuntu oli bajja nakubuuza nga alabanga gwalina kyomanyi n'omuwa ekigambo akitebenkererako wallahi butereevu akitebenkererako kati weewala okulamula kubanga kigenda tusula ma laysa laka bihi ilm totayina kumanya kireke alamazina byaga bali basatu naye mu hadithi ngekubwa wa rajulun qada linnasi ala jahalin ya rabbi la ilaha illa Allah bulwana muri abantu ngo balamulidde kubuze manya nti bolamudde bajja kukitwala bo bagenda kukuuma kiri kyo balamuliddeko Sheikh yatugambira bakikuumileko bakitambulireko wallahi ngo bulidde bukyam Allah subhanahu wa ta'ala gain fa huwa fi an-nar nabi sallallahu alayhi wasallam alamudde iwo muliro so sibalamudde Allahu akbar so yabantu ekyenda mu mwendo jijju naye mbutereevu omusajja gubabuuza n'omuze wanyizo okwenenya nga ntagombo tufu ku misala tosobola sisobola nawe kaungaddeko babere mmeka bawuli kiwerezidda 10 kabando kawere ali nasanga omulala namuga nti genda ku kyalo ekirala obere nga bukola ki so tugamba nti munnaffe omukyala okusookera ddala musiramule ate okusiramu kasirinya nedda oli olulina bwe basigaza erinnya lye tusinema niya kubanda saidi oluzungu ati submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala omuntu okwewaayo okubanga asavinga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kyebayita obusiraamu Allah yanke nyini alina kuwona mutima gwe so sigwe musiramula nedda gwe sigwa siramula gwe ina kulungamya Sheikh nzikiriza tusibule katusibule ne kano muganda wafe tugamba ti omukyala muwoowe oba omwagala ekyo kumukowola dde mu ddiini obuki obusiraamu erinnya siri eringiza omuntu kuba banji tubalayi bakasimu bashabani n'abalala naye si basiraamu manya bunyi teri bafuula busiraamu Allah wallahu ta'ala a'lam kiriza muganda waffe tujja mukwatako gundi ejja gwe tujja okutandikirako insha Allah Allah ng'atuwadde obulamu amina ya rabbi naye kano kankasembyeyo nkowola bannanga abayizi Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center wali nabwe usebo tusomesa abakulu tubaagala mujje musome wayo obudde mujje osome enamba 0703 0703 33 7 9 oba 0772 86 16 wamu ne 0702 58 952 awo jja kuba tufuna biidhinillahi tabaraka wa taala. Salaamu yonkulu nyeri abawuliriza abatuwuliza mwe natusinkane okubiri olujja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sinza kusukakaawo bannange nsaba Allah basuze bulungi atuwonye shetani atuwonye obubi obuli mu kiro atuwa obubi bulungi obuli mu kiro abukeese nga tuli balamu. Nsigadde ndi Sheikh Kaketa Abubakar Khamis Kitatta kulwa munnange Sheikh Hussein Muwonga ataliwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.